Subscribinga onyige n'akakade. Kyaddaaki omukulu Bobi Wine Kyagulanyi nga bwe yagamba bannayuganda nti teri kuzikiza, era omukulu ono ayongedde ogenda maaso n'alagira ddala nti ye si wa kuzikiza mpaka nga ajje Gen. Yoweri Museveni mu ntebe. Kyaddaaki olunaku olw'eggulo waliwo abakungu oba bayite top US officials abavuddeyo ne banga bajja mu ggwanga erya Uganda basobole okubaako ensonga za human rights violation ze ba following up. Era mu mbeera eyo omukulu eyabakyazizza yabadde leader of opposition, omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ng'ono wa National Unity Platform. Era mu mbeera y'okubakyaza yavuddeyo n'abanga asaba omukulembeze ow'ekibiina ekyo Bobi Wine Kyagulanyi asobole okubanga mu meeting eyo agibeeramu. Era Bobi Wine ne Secretary General tebabadde babi, ne basobola okubanga beteeka mu ddene basobole okubanga nabo batuuka eri abantu bano oba abakungu bano babeeko ensonga ze babannyonnyola ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era olunaku olw'eggulo abantu bano nga bakulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Lisa Peterson, ngono ye Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labour, n'omukyala omulala amanyiddwa nga Natalie ngono ye US Ambassador to Uganda. Abasobodde okubanga batuula mu meeting eyo ne bagezaako okubanga bannyonnyola omukulu Bobi Wine n'avaayo n'abaako bye yabannyonnyodde ku nsonga ezigenda maaso ku violation oba okutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo. N'annyonnyola ensonga z'okutulugunya bannayuganda. Omanyi ebintu bino bannayuganda bayinza obiteekinga for granted, naye abantu bano records zaabwe bazikipinga. Bino bye bimu ku bye basobola okubaako engeri gye bakolamu oba gye basobola okubanga obujulizi nga buno babufayiringa somewhere, era obudde bwe buba butuuse mwattu ne babugjayo naawe n'olaba ekigenda maaso ku bakungu ababa bakoze ensobi ezo oba ababa bakoze ebikolobero ebyo. So mu mbeera eyo Bobi Wine yavuddeyo n'abanga annyonnyola abakungu bano biki abakulu naddala mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni bye bazze bakola. Era mu mbeera eyo abakulu bano bakoze reports ez'enjawulo ezikwatagana ku nsonga eyo kutulugunya bannayuganda okubeerako engeri gye ba exhausting kanchite exploitingamu bannayuganda mu ngeri y'okuba nti bannayuganda essaawa zino naddala nga oli mu nsi eya Uganda mwattu embeera gy'oba okoleramu ebeera mbi nnyo nga bw'okiwulira. Ebeera mbi nnyo bwe ziba ssente muganda ng'ozifuna olina ozinoonyeza ddala nga bw'okiwulira. Abantu mu ggwanga erya Uganda mwattu okubeerawo oyinza okwebuuza bo babeerawo batya, kubanga standards of living mweri eggwanga ne costs of living mwattu za bbeeyi bw'otunuulira naddala abaana abasinga bayuti abasinga abatalina mirimu. So bye bimu ku byabadde mu meeting eyo nga bagezaako okwegaayagaayamu okubaako reports engeri omukulu ono Bobi Wine gy'agezaako okubanga aripotinga Gen. Museveni eri bano abantu. Omanyi ye yagamba ajja kukola buli kyasobola mu maanyi ge ogezaako okulabisa Gen. Yoweri Museveni. Naawe n'akugamba gwe gy'oli naawe gezaako naawe ky'osobola ogezaako okubanga omulabisa. Ojja kuddayo otuule olowooze nti alina okukola buli kimu ng'ate mwattu naawe olina part gy'olina okuzannya. Kale nze nkugamba nti wano ku Prejan Media tuba tukuwa updates, era tugamba nti likinga, commentinga era osubscribinge olembanga osubwa mawulire gonna.